ebya Derrick wa radio ngamba bawamuna nabyo si birungi. Abaana kye bamukola bali mu mukalakata okufa bamulemeseza n'okunywa amazzi. Kale katugambe ebintu by'okumuvuma ye yabigonzaamu enti nno yabigumira takyabiwulira naye enenvuma gye bamuvumamu naawe w'obeera eyo nga ddala ono ye muntu gwe weegomba oba gw'oyagala okuba ng'oganza oba ye muntu gw'ofollowinga just ng'akusanyusa busanyuse muli wesikamu n'ogamba isn't this too much? Abaana bavumye Derrick ng'oggyeko okugamba nti nno muli wa bisiyaga nti bamuliisa bamutebereza okuba nga ali ebisiyaga ne mukyala we enenvuma gye bamuvumyemu yaba professionals bokka. Nze nga Shila Adita binswaza n'okunswaza okulaba nti waliyo akatambi akatambula ng'omuntu ali mu kuwemula omuntu ng'ali mu kuvumaavuma omuntu. Kale tetuganye asobola okukunyiiza naye maama omuntu asobola okukunyiiza n'atuuka ne kweryessa eri mu kuvumisa n'omwogirako ebigambo ebyo byonna n'otuuka n'okuyingirira famire ye olw'okubanga temukwatagana mu ndowooza olw'okuba nti ye ekintu kyakoze kyawukana ku gwe ky'obadde oyagala akole. Bannange nze ebintu ebimu byannema entegeera wabula ng'ate imwenga abasubscribinga ku eno channel mugenda kunnyambako tubeereko ekintu ekimu kyetu clarifyinga era ekintu ekimu kyetulina okutegeera nga tussa nakyo nga tuli mu tuluba lyemu tukkiriziganya nakyo. Yenze Shila Adita w'obanga gwe mulungi gwo okusoose okubanga olaba osubscribinga ku eno channel okoze ekintu ky'amaanyi nnyo. Ate wogubanga gwe mulundi gwe ogusoose okubanga oyita ku videos zange zinono n'oyimirirako n'olaba naawe nkwagala nnyo. Ky'olina okukola subscribinga kubanga ekigambo subscribe nkikulekerawo awo notification bell eva ebeerawo awo waggulu njirekawo on purpose nti ogikozese ogikwateko buli video yonna gye tuteeka ku eno channel naawe ebeere ng'ekutuukako. Nze videos zenkola nnungi nnyo munnange zizaamu amaanyi zisomesa zikansolinga ziwabula jangu otwegatteko commentinga ng'okozesa erinnya lyo ettuufu ekifo mw'owangaalira my dear nja kuba nkutumirako oyagala ntumire kwani maama taata brother sister oba omwagalwawo oyagala ntumire ku baana bo mu comment kiteekemu nti Shila munnange nze nkulaba nva mu kifo bwekiteewo ekiti yenze gundi nsaba otumire ku mwana wange ye baby gundi ne gundi oba bba wange ye honey gundi sweetheart nja kube aira mutumirako mu Katambi ojja kalaba oli waddembe okajjayo n'osalamu eyo paati nga ndi mu kutumira oyo omuntu gw'oyagala n'okamuweereza munange naye n'asanyukako. Tugenda kubanga tugenda mu nsonga za Derrick. Abaana bavuma Derrick okufaako obufi mwerabire biri bye babadde bamuvumisa akajanja n'obutamanya bye babadde bamusiyiriza obusiyiriza era weerabire biri ebimuvumisa nti olw'okulya ebisiyaga ebyo nga byerabire. Ensonga evumisiza Derrick wa radio olunaku olwaleero kwe kuvayo n'akola akatambi ng'akuba omulanga era ng'ayita gavumenti ebeere ng'ejja eyingire mu nsonga za mukwano gwe gwe baakutte n'enjaga era ng'ekivumisiza Derrick kwe kukeera ku makya n'agamba mukwano gwe talina musango yeetaaga gavumenti ebeere nga eyingira mu nsonga ye mu musango guno eno babeere nga bagumujjako ateebwe adde ewaka. Kati nno ye ensonga lwaki Derrick wa radio avumiddwa era lwaki ali kakaliriro watasobola kubanga yeekyusiza. Abannayuganda bangi nnyo abali mu bifo ebyenjawulo naddala abali e Bulaaya abavudde ne bamuteeka kasigiri ne bamukalakata ne bamuvuma ne bamuzunza eno n'eno. Ndowooza ne waali musajja watto takyasobola nakunywa yadde olwendo lw'amazzi. Bino ebivumu tebasobola bikuvuma n'osigala ng'otudde tebasobola kukalakata mu nkalakata gye bakalakaseemu ono akukalakata akuze eno ono akuze eri oli akuvuma akuze eno ono akuze eri obanga ali ku kyesuubo envuma eyo tebasobola gikuvuma notabeera confused. Kale katugambe nti ye ebintu bino eno munnange yabimanyira bazenga bamuvumaavuma teweerabira. Yenze Shila Adita subscribinga likinga commentinga viewinga video mbuulira gy'oli nja kuba nkutumirako. Derrick wa radio abaana bamuvumye ne bamugamba nti nedda ekintu ky'okola tekiri mu makulu tukusuubiranga gwe Omunnayuganda ayina peegi ennene okubanga oyogera ku nsonga eziruma bankuba kyeyo okubanga opostinga n'okozesa peegi zo ennene n'oteekayo abaana abali mu kubonaabona. Tutaddeyo omwana wuuno ali mu kafeta afuka musaayi, tutaddeyo muganda waffe omu yawambibwa n'asibibwa, tutaddeyo abalala abayina obwetaavu obw'okubanga banunulwa, tutaddeyo abaana bangi abeetaaga okubanga bayambibwa mu bunnambiro. Tobifuddeeko igwe oze
n'ensonga ye talina makulu nti oli bamukutte n'enjaga gye yeetisse ng'amanyi ogutali mulundi gwe ogusooka nti nno gwe gw'okukukusa enjaga oyagala bave ku nsonga z'abantu abeetaaga obuyambi abantu abalwadde abali mu ddwaliro be bamenya amagulu be baggyemu ensigo babeere nga bayambibwa gavumenti oyagala bayambe omuntu owuwo olw'okuba bamukutte n'enjaga omuntu omulamu omuntu atambula omuntu akyassa omuntu atalina kizibu kyokuna okuleka ekyo tuyina abaana bakoze okumala emyaka 7 nga tebasasulwa tetukulabangako ng'oyogera peegi yo nkalu tekuliko mwana munnayuganda ali bulaaya ng'alina obuzibu oyagala gwe okuba omulanga ffe ate tuveeyo ku nsonga ezizo olw'okuba zikwatagana ku ggwe na ssanyu lyo tetujja kuba nga tukikkiriza so ensonga eyo abaana bagyogeddeko nnyo ne bamukalakata nnyo wabula nze nga Shila Adita sigenda kubeera ku sayidi yonna kubanga ndaba buli kimu kyetaagisa oli ali mu buzibu bamukutte ogwo omusango gwe bamukutteko gwe bamukwatiddeko gwa madda basobola okumutta gusobola omuviiramu okubeera madadi ne bamutta bamukutte n'enjaga ogwo omusango omunene nnyo nabakolyako vidiyo waneeno nze pasonali omuntu yali agiyiteze so omusango ogwo munene wabula ate ne kino kyentegeeza kibeere bwe kiti nti abannayuganda tuyige okuyambagana nti abantu ng'abo abalina peegi ennene muyige nammwe okubeererawo abantu abatalina buyambi mubateekeko ku peegezi zammwe abaana ababafolowinga be baana abafuna obuzibu ate abeetaaga okuba nga mubabeererawo nabo amanya yenze Shila Adita kamanye ndowooza yo ng'oyita mu comment sections imbagala nnyo